nti kitalo nnyo kitalo ddala tumusaaliddwako Isma ono twali lumu. Alright, nga wetwabadde tubasuubiza wano ku Namwandu UG tugenda batubaleta latest information ku buli kimu ekikwata ku jjaja Ichuli Namwandu avudeyo ne batabuka kale nga wali enkola yaffe wano ku Namwandu UG ka video mbadde nsaba okampereka like abenga kasotambula katukele omuntu yenna yandiagadde okumanya kweno information cause abasinga bawulira oba baba mawulire amafu wano ku Namwandu wokka osanga mawulire amatuufu ka video kampereka like kabenga kasotambula era go wenna ayagidde ebizibu Hajat Kalodo agamba jenga kulombele duwa namba ile yawe 67 mukubire ajja kubanga akuyamba kale go inana wa ina business yo ojikiriza kona namba ya feri yawe 151 kuyerwawo tukubire tubenga tukulangira business yo etambule kale katugende mawulire gafe agalero abakazi bavudeyo bambinga bagamba mbuno Isma bambi abasala nnyo era nga kigambibwa mu Isma bano bonna bali bakazi be obanga yalinamu obakazi bagamba mbuno abakazi bana ababukedde bagenze ne babanoonya era ne babafuna era babano video giwulire tukolera kinene nnyo wamu n'ajati kurusumu naye tubadde tusaba abantu abaliyo bonna bagobere erigase ya Isma kuba Isma abadde muntu mulungi nnyo kati tusaba abantu bonna Isma tubadde tumwegomba nnyo nga n'abaana baffe bamwegomba byakola musajja muntu mulamu nnyo amusaasire ebyamusobako amulamuze ekisa byonna bye yakola obulungi amusasule mu bulungi bwereere. Okay, waliwo abasajja abali abakwetegereza bagamba aje ati oyo yandiyagadde musajja afaanana ati oyagala bitendo ki musajja? Omusajja gwenjagala yenna omusajja obyerabye ekyo kankireke omukisa ogufiiriddwa eno si yonna etulaba akyange ng'omuntu ekyo mukadde okyagala omusajja okyagala omusajja nedda nze kubanga Isma neba gundi oyo bali basubiza okungulya akafiriji tekemu ebyokulya tesiba amazzi bwayisi busoda naye kati omukisa ate simanyi ayinza kudda mukola ki kubiyita kale embeera si nnyangu mbanoonya nno wano mukadde ogamba otya olunaku olwaleero Kitalo nnyo Isma ono badde omujjuko Isma ono tusaasidde nnyo abazadde be omwami n'omukyala nti kitalo nnyo kitalo ddala tumusaaliddwako Isma ono twali lumu nga tuva mu kisiibo etugenda wa Hajati twakuŋŋaana ffenna n'agenda nga batugabula era nga Isma batukwasa enva batukwasa emmere batukwasa buli kintu kyonna Isma bagenze batukyalira wane waffe bwayise ne baleeta engoye z'abaana abantu abakulu ogenda nga batubuuza muyimiridde mutya muli mutya mbeera ki ebintu bwe bitone tugenda tubagamba ebyobuzibu bye tusanga mu bwayise byonna nga bagenda bakola ki batuyamba ebizibu ebimu naye bambi twanyoleddwa era tubasaasidde nnyo tikitalo nnyo kitalo ddala. Okay, nalongo jangu n'ekikopo kyo tofaayo jangu abantu bangambye obugi bujjudde amata bagamba mbuki abakubira amasimu bangamba nti nalongo tukulaba kubukedde olina bulijjo ekibiina ky'abakyala ekya Namwandu mbagambye mu kibiina kati muzzaako ki ewatali Isma? Awatali Isma tetumanyi mbutuufu ki kye tugenda kuzzaako olw'ensonga simanyi nti Hajati abakyala 1500 anaabayambanga yekka tekisoboka kati nze kyensaba nti mwami Balamu mwami Gashumba mwami Muhoozi batulabe ne mama Fiina tuli ku TV tukaaba nti n'abantu bonna Uganda yonna bwe bangeerabye bano abakyala abazadde mulimu abaana basobole okuyamba ku Hajati Kulusumu babenga bakwatagana babenga basobola okuyamba ekibiina kino kuba teri mukyala ayinza kumira ddagala nga talidde nga tanywedde. Okay, kuyingira mu kibiina kino mubadde muyina bukwakkulizo kinveeri buvi n'enkiyingira mbasangawo. Kino ekibiina okukiyingira olina okuba ng'olina membership wa mutwalo. Lwaki tugusaba ogwo omutwalo? Kati ng'abakadde nga bano bamaama bo tetuzibasaba naye bali tuzibasaba olw'ensonga tumanyi okutambulamu nga tulambula abakyala baffe ddala oli omukyala omulema oyo gw'olabye
talina mwami ali awo n'abaana be bwe tukusanga ng'era batugambye tokyamira ddagala nga tugulayo akawunga nga tetunakubira ajja tukulusumu nga nawe tukuyamba nga tukubira neyeisima kama amusaasire byamusobako mbadde mutawaanya nnyo nga mukubira amasimu ng'oluusi ajja tukulusumu naawe omulabi abadde mu mikolo gye nga tetwagala nnyo mutawaanya nga tukubira isima mubeera muli awo nga bakwataganye n'ajja ate nga tulaba nga balina akawunga ke batuleetedde ne MP waffe Malende Shamimu tumwebaza waliwo omulanga gwe nakubeera nali ku TV ne mugamba nti MP waffe Malende Shamimu yamba abakyala wano era enkeera lwennyini yatweta Diana y'akawunga n'engabira abakyala emmere. Okay, MP weebalire ddala. Kyalina kyoyagala okwogera, ndiwo omulala ayagala okwogera kuba abasinga muli mu nnyiike. Mukadde, Mukama yeebazibwe. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 9. Emyaka 9 gwani? Nze Nabisenge. Isima omujjukirako ki mukadde? Isima abadde annyamba mu bintu bingi, nampaka sabbuuni, nampaka ssente, nampeereza ebyokulya. Ennaku zino bukyafa siryanga kanyama. Sirina na kyenjogera kubanga byenjogera byanzigwako. Okay, mukadde wuuyo. Tulabe nti ekintu kino kigguka bulungi. Owaaye, oyina emyaka emeka? Nina 2. Emyaka 2. Nina 10. Oyina 10. Isima wadde omumanyi? Mbadde mumanyi. Omujjukirako ki? Bambi ayina 10. Mukadde nakubuuzizaako ogamba otya? Assalamu alaikum. Walaikum salaam. Gwani banna? Nze Kawa Nakijoba. Kawa Nakijoba, oyina emyaka emeka? Nina emyaka 45. Isima ono obadde omujjukirako ki era watandika ddi olaba Isima? Isima oyo abadde nga atuyamba nnyo naye munnange tuli mu nnaku mpitirivu nnyo n'ajja tikulusuumu oyo nga bonna beegattidde wamu naye munnange tusigadde tukaaba bukaabi tetumanyi bantu bagenda kuddawo tuyamba. Be bano muganda wange embeera bwetyo bweri. Njagala abantu boogera ku Isima. Nalongo jangu Nalongo n'ekikopo kyo wanje naye tusomese abaana abantu bali eno beeyisanga abatasomangako. Nalongo kyenjaga nga tumaliriza programu yaffe olunaku olwaleero omulango ogukubye Isima byabadde abayamba abadde abibayamba mukati ekiddako hajjati ono tumuyambye tutya kyekiddako kyekibuuzo ekiringa ekiriwo. Naye bano abakyala mulinayo ku mirimu gye mubayigiriza oba just mubawe buyambi? Tukola sabbuuni ng'abakyala ng'ekibiina tukola sabbuuni